Kati wamutandise okuvaayo ku gravity ne Chameleon. Kati mbadde nsa temuddamu kukola ki? Kusirika. Kubanga kati ate bwe tunadde uli temwava ne temwavaayo. Tekijjawo butuufu bwa kuvaayo. Nekyo tusaba musigale nga mukola ki? Nga muvaayo. However nekyo kyenjagala mumanye kuwuma. Wuma gye twalina before elections. Ne wuma gye tulina kati enjawulo nnene nnyo. Because nga tugenda mu kalulu waliwo ebibuuzo ebyali bibuuzibwa Cindy ne ttiimu yali eyagala okudda mu buyinza. And I believe tubanga tulonda nga tutandikira ku bikoleddwa. I believe wuma ya Cindy erina ensonga nnyingi nnyo okubanga eddamu erondebwa kati. Because bintu bingi babikoze. Bye batali tebakola luli. So ndowooza nti mu lugendo lw'okwagala okuddamu ebibuuzo by'abantu bye baba babuuza nga bagenda mu akalulu akataabeerawo. Ne bino ebimu batandise okukola ki? So webavuddeyo ne boogera leero tusaba tebaddamu kukola ki? Kusirika. Ekyo kiveewo. Kubanga buli tutandika okubuuza ebyo tutandika okwejjeereza eyakoze ensobi. Tetumwejjeereza naye waliwo n'ensonga enene ezibadde esinga ku bya gravity. Like initially wayogedde ensonga eno si yali ey'amakulu okubeera odiscussingako. Twandibadde gravity tumuleka nayo n'asawudinga ng'omusirikirwa n'ensonga ye. Nje njagala kwebaza gravity wadde itagwanidde. Omanyi gwanga mujje nga shemaze okuyiika. Twali tulina kye twetaaga okubaawo ekibiina obbaawo. Jjukira Chameleon is already psychologically tortured. Kati tasobola kukivuga nga weetaagawo ekintu ekisobola okuvuga ggwanga mujja kino ze kyagizikizaamu yabadde birthday. So tugenda okuva mu show nga buli omu ayogera ku ki? Ku ggwanga mujje n'ebirimu nga gravity y'omu kwaboogerwako. So ng'ate tuzzeeyo mu showbiz gravity yawadde sheeno yawadde 24 hype. Yawadde 24 hype. So at the end of that day alina contribution ku kyonna ekigenda obbaawo nga 24. Ajirina. Kubanga yatuwadde yasetinze pace ku kiki tuyinza okwogerako ne tutalina kukola ki? Kwogerako. Kale bwe tweyongerayo era still Manesudi mani yaba kibambi. Yavuddeyo n'agamba lino